Open Media. Erinnya Kamugasani Shakti ono bwe yajja yatukubiriza okulima ebikajjo era yatusanga tulima ebikajjo naye ekiseera ekyo kyonna bwe twamala okulima ebikajjo byaffe nebibanga weebiri netusangamu obuzibu ate okutunda kwatuleetera obuzibu ebikajjo ebitandika okukula ate nebikalira mu nnimiro kale n'olwekyo kyatuleetera oluusi we twala okubitunda abalala wonna wetuguza abayimbi abalala oba kampuni endala etutema kinene nnyo ogenda kwesanga nga nekyetusuubira okufunamu tetukifunye nga tulima ebikajjo. Twagala Shakti etusuubize nti waliwo embeera ya percentage gye batema ku bikajjo eya 5%. Abalimi abasinga tebagitegeera. Otika emmotoka y'obulungi ogenda olaba percentage gye batema ng'oluzinga kumpi ttani emu ku bbiri. Honorable Serumaga Esawe Carlton, omulimi w'ekikajjo. We need a minimum price for cane. Bwekibanga omulimi ateekamu kinene naye nga tetulina ku foramu yaffe we tudetermininga price nga mwe mutusalirawo waggulu kitegeeza tujja kuva mu industry. Leero kyo basebo ne bannyabo tubasaba bambasada nga muso tukeberako mutunuulire amakubo ge tulimu, mutunuulire ebikozesebwa mu bulimi bw'ebikajjo. Linnya lyange lyo Miriam Nakaima. Tubadde ne challenge nti abanene oba abatusooka okufuna ebyuma baleeta centers naye nga weighing machines zaabwe zisuulamu bw'opimira eno ebusaana ogenda ku kyuma ng'ate kiro ntono. Kati bwe tunafuna ekyuma ekyaffe kiro tubirivinga nti ziba zeezo kubanga tetumanyi bwe bakoonamu. Motoka yo gitika 14 ogenda okutuuka ku center outlet ng'eri 12 oba 10. Saawa zino mu region yaffe wano Kayunga Mukono Buyukwe tuyina ekizibu kya fire outbreak. Ensonga y'ebikajjo okwokyebwa wano tubadde ne kampuni 2 ezibigula nga abalimi abalala bafuna obuzibu ng'obwo. Kampuni ebaddewo ng'ey'amangu Lugazi ne Kakiranga be bayinza okugula ebikajjo ebyokye naye kaakati wano nga tulina ekyuma ekyaffe munaatufaako mu mbeera eyo nayo challenge nkulu. Ensonga endala ey'okusatu abalimi bano abasinga obungi ettaka tulina ddene nnyo mu Kayunga. Shakti onoosobola okuwola abantu ensigo mu foomu ya looni kuba ettaka weeriri. Abantu abasinga wano obungi bazze ku nsonga eyo nga bagirowoozaako nnyo. Ensonga enkulu nti ebikajjo mbirimyemu emyaka egiwera 7-8 naye nze obuzibu bwensanzeemu transport nalima ebikajjo wano egindi etweyagalire nenti kamagulu 10 nali ngisuubira ttani 25 nagenda okulaba nfuna ttani 18 neŋŋamba bano ekikiro kitulaka era nengenda nennima ebikajjo Wakisi naye natikka magulu 10 naye bwe yatuuka yandeta ttani 19. Okusaza pameti ng'ogenda tunda ebikajjo bakusumbuwa. Oyinza okugamba nti ebikajjo byange njagala mbitunde mu gw'omukaaga naye ogenda okukakana nga ebikajjo obitunze mu gw'amwenda oba nga gwa 10 olwedde ng'oluusi ebikajjo obadde wabitema nga biri wansi. Kati tuyina essuubi mwe munaatuwa Shakti ebikajjo byaffe bigenda kulekerawo okukalira wansi. Pameti bagisabawa pameti tubadde tugisabanga Pakira Madibaani neyanziza ne sikolo. Amanya mpitibwa mukyala Mbeiza Elizabeth. Mbalamusizza bannange olwaleero olunaku lwa ssanyu. Ffe ng'abalimi tulina essuubi nti kanso bw'eba esituse nejja ewaffe Busaana amazima amatuufu eryo si ssuubi. Tulime ebikajjo. Factory yeetaaga ki? Tulime ebikajjo
ki naye akatalekeka tusimbe n'emmere si kyekyo yasabye olukusa okutandika okukola sukaali kati bwe twafunye okusaba kwayo kitukakatako okujja okukebera okweteekateeka kwa fakitole eyo okulaba oba esaanidde okuweebwa olukusa okugikkiriza okukola sukaali era nga byetusinziirako okuwa olukusa si nduulu si nduulu yetusinziirako okuwa olukusa yetuze okukebera era nga bwe tuba tubikebera ekitundu ekisooka tukimaze tukebera yo fakitole eyasabye eyina ennimiro zaayo ez'ebikajjo yo nga yo si mmwe abalimi era jjo kyekyo kyennyini kye twabaddeko ne tukebera ennimiro zaabwe okulaba oba balina ebikajjo ekyo twakimaze akati ekyo bwe tukimala ekiba kiddako kwe kukebera nti yo fakitole eno etegese abalimi okusobola okulima ebikajjo okweyongereza ku byabwe nga byonna bwe tubigatta biwera omuwendo gw'obungi bwa fakitole gwe yakoze eki gwe yasabye kino kyekyatuleese beeyi y'ebikajjo eri mu tteeka omuteeka walimu ekiraga ekibayita minimum price. Minimum price esinziira ku bintu bibiri: beeyi ya sukaali mu katale, ekyokubiri sugar concentration. Ntwala ebbanga lino obudde buno okubanyonyola nga mulimi munnammwe tuteekemu obukodyo omukulima w'ebikajjo bibeere na ensa esukaali omungi. Kati ekyokubiri n'abagambye katale ka sukaali. Akatale ka sukaali tebalaba ka Uganda kokka, waliwo akatale ka sukaali mu Uganda, e Mombasa, India, Mauritius, Brazil, wonna bino kubanga bikwatagana beeyi ya sukaali. Tekisoboka mu beeyi ya sukaali yaffe ebeere wansi nnyo oba ebeere waggulu nnyo okusingako awalala, paka bino kubanga binamu ka relation akatono akangi naye ng'okwawula kuli kutono. For example, beeyi ya sukaali wano ebeera $15 ensawo. E Kenya erina okubeera 15 either wansiko katono oba waggulu katono, so that esukaali eva wano tedduka speed kuddawa kudda eri. Bwebanga eri nyingi eri e Kenya, beeyi ya sukaali eri ntono Kenya, eyaffe nga eri nyingi bajja kuleeta esukaali kuva mu Kenya bagiyingize wano, ffe tubeere nga tetufunamu kubanga sukaali ajja kubanga mungi. Kati beeyi ya sukaali neyaffe ebenga ekola ki? Ekola kusinga. So ekisingayo obukulu ffe ng'abalimi kumakinga sure tulimye bulungi ebikajjo bibeeremu ne sukaali awera. Ekirala kiri nti bannannyini makolero bamadivani bashakti balina okubanga nabo balina ebyuma birungi ebikola esukaali nga ebimalamu kuvaawa omukikajjo. So ebyo bye bikulu bye njagala tuuka. Sigenda kwogera details ku bya